Amawulire agava mu ggwanga erya Rwanda si malungi n'omulundi n'ogumu. Kikakasiddwa nti ate pulezidenti w'eggwanga eryo omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa ate munange bwali embwabwa bwe yafuuka dda embuyaga ezikunta. Newankubadde TV ne radio station mu ggwanga eryo bikyagaaniddwa okuvaayo okola statement yonna ekwatagana ate ku nfa y'omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame. Kayino kino kitegeerekese oba kikakasiddwa nti omukyala we yesawa ya kakati yagenda maaso n'okola enteekateeka ate munange batuuka okuvaayo okumulangirira nti afudde oba batuuka okuvaayo okubika munange ng'embeera ate bamaze okugiteeka mu nteeko. Ate no wetwogerera omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Museveni ayongedde munange ate okukuta ne kwebyo ebigenda maaso mu ggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'okukitegeera nti ate munywanyi we munange yafuuka dda embuyaga ezikunta ennaku nnya eziyiseewo munange ate emabega. Jjukira nti nno omukulu ono Paul Kagame ebadde mpagiruwaga nnyo ate mu bukulembeze bwa Museveni newankubadde nti olugendo olw'okufuuka pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda yalitandikira wano munange ate mu ggwanga erya Uganda, kubanga bw'otunuulira omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame nti n'ebyensoma ye munange yasomera wano mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga n'olulimi Oluganda munange era alwogerera ddala nga bw'owulira bwe ndwogera. Kaakati nno wetwogerera omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ono nga ye CDF w'amagye gaffe ag'eggwanga lyattu erya Uganda wetwogera naye munange ate ebintu bizze ku bikukujo oluvannyuma lw'okuba nti ate omuntu gwe yakavaayo okukola naye endagaano ekwatagana ku byokwerinda oba endagaano yali egendeddwamu okugatta amagye munange oluvannyuma lw'okukitegeera nti naye oba oluvannyuma lw'okukitegeera nti omukulu avudde mu bulamu bw'ensi omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba era abadde asuubira nti ate Kagame ajja kumuyambako okutuula mu buyinza munange ate ebintu wetwogerera ate bizze ku bikukujo. Ntandise n'okutumirako yonna gy'osinza okulaba vidiyo eno okola omulimu ogw'ettendo Aluga badunda yebala kumperedde obulamu ne butuko olunaku olwaliro ng'ekwegezi kyakubira enduulo. Mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo yonna gy'osinza okulaba vidiyo n'okola omulimu ogw'ettendo abali mu mambuka ga Uganda, abali mu Buganda, abali mu Western sako ne Eastern weewaawo Aluga badunda yebala bakengeriza ne butuko olunaku olwaliro munange nga mukyali abamu ku abo ate abakyatemya obukofu. Abangi nnyo abazitowereddwa nammwe abanyigiriziddwa mu ngeri emu tusabe Aluga badunda ayongere okubakengeriza abafiiriddwako abantu bammwe weewaawo nammwe ate ayongere okubagumya saako n'emyoyo gy'abagenzi munange ate agiwumuze mirembe era agiwe eky'omulo era agiwe ekitangaala eky'olubeerera gitebenkere mirembe. Bannayuganda bawangangukira amawanga agatali gamu weewaawo nammwe Aluga badunda yebale abakingiriza tukimanyi embeera ate munange yakanayo kyani okusinzira okuba nga ate embeera si nnungi nnyo nga bwomanyi omuntu abeera ku mawanga nti embeera teba nnungi n'omulundi n'ogumu naye tusaba Mukama Katonda nti kyonna ekikutta obudde amunange ate kinaatera okubuta kubanga teri ava mu ggwanga lyattu erya Uganda ate nagenda ku buwonganguse kubanga ffenna embeera tugimanyi ay'ekyeyo tolina wewe oyagalira oba restricted ku bintu ebitali bimu tosobola kweyagala nga bw'otegeddwa munange ate kweyagala ng'oli mu nsi yo. Naye kyemmanyi ate lunaku lunigenda kukya lumu tulidde okwaba obwe ng'ate atweyagala butyo ate mwebala omulimu ogw'ettendo gwennyo gwe muvaayo ne mukola okugenda maaso ng'ate mulabisa ebikolobero Omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Museveni ate byagenda maaso n'okola ate ku bannayuganda eri abo ba-allies be ababadde nga bavaayo ne bamufandinga okumala munange ate ebbanga lyonna. Kati nno mu ggwanga lyattu erya Rwanda era nga ly'eggwanga munange era nga lyerimu ku ggwanga erina ensalosalo n'eggwanga erya Uganda amawulire agava sayidi eyo si malungi n'omulundi n'ogumu newankubadde ate mainstreams mujogera mainstream bantegeeza TV station sako radio station mu ggwanga erya Rwanda bakyaganya okuvaayo munange okubagamba oba bakyaganya okuvaayo okukola ene statement ekwatagana ku bulamu bw'omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa. Kitegeerekese oba mawulire gakonfaminze nti ono omukulu munange ate yafa ennaku nnya eziyise emabega oluvannyuma lw'okuba nti ate yali alina ekirwadde ekitali kimu ekyali nkivaayo ne kimubala embirizi wano munange we yaddusibwa mu ggwanga erya Germany munange ate embeera yayongera okugayagaya wano naddusibwa mu ICU munange ate gy'ataasobola ddala ate okulutonda newankubadde abakulu bano bagezezzaako okwagala okonfaminga ensi nti omukulu ono akyali mulamu naye munange era waneeno jjukira nti basinzire waneeno mu kwagala okonfaminga ensi bavayo ne bayita n'obumu ku butambi obukale ne balaga nti omukulu Paul Kagame yalina omukungu omu ate gwe yabadde asisinkanye akumbe kyamaze ekitegereeka nti obutambi buneeno bwe bumu ku butambi obukadde munange obwavaayo ne bulabika nga omukulu Paul Kagame bwe yalinako omukulembeze omu owa Africa ate gwe yali asisinkanye. Kaakati nno gweze almost gugenda kuwera omwezi mulamba omukulu ono Paul Kagame Rutagambwa nga talinako statement n'emu gy'akola eri eggwanga lye kyali kitegeezebwa kyali kimanyiddwa oba kyali kimanyiddwa nti omukulu ono Paul Kagame at least buli wiiki yalina obubaka bumu
bwe yavangayo n'aweereza munanga ate abantu b'eggwanga erya Rwanda mu ngeri ey'okuba updatinga ku ki ddala kituufu munanga ate ekigenda mu nsi eyo. Kati nno oluvannyuma lwa kabuliriro bannansi ab'eggwanga erya Rwanda batandika okuvayo ne batandika okwebuuza ate munange mukama waabwe munange gyali. Wano eno wetwategeredde nti omukyala we amanyiddwa nga Janet yavaayo munange n'akompromisinga mainstream zonna era n'alabula n'omuntu yenna anaavaayo okukola ene statement ekwatagana ku mukulu amanyiddwa nga Paul Kagame. Ebyaddala tukize tugaane omukulu Paul Kagame ze mbuyaga ezikunta gana mawulire go gakonfamingiddwa. Kino kyoyongerera okweyoleka okusattira okuli mu State House ew'omumpembe Jenerali Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okuba nti ate tamanyi kyagenda kuzzaako ne wakati nga embeera munange naye eyongera okumufundirira. Omukulu ono Paul Kagame ebbanga lino lyonna abadde nga agenda maaso nga yenyigira ate mu bikolo ebitali bimu nga n'ebimu ku byabadde bikyasembyeyo akwe kulumba munanga ate eggwanga erya Rwanda ayimini kwe kulumba eggwanga erya DRC Congo ng'akozesa munanga akabenja ka M23 okwagala munanga ate okutabangula eggwanga eryo nga bw'ate kwotadde n'okweza ebifo ebitali bimu naddala ebyo ebifumbekedde munanga ate ebyobugagga. Omukulu ono Paul Kagame ekitegeere oba kyategeerekeka oluvannyuma oba okusinziira ku biwandiiko ebimu ebyavaayo ne biyisibwa ekitongole ky'ensi yonna oba ekya UN ssaako n'ekya international community kino kyavaayo ne kyoleka luwatu anti omukulu ono Paul Kagame abadde akozesa akabenja ka M23 okubaka ebyobugagga ebitali bimu amunanga ebyabba mu ggwanga erya Rwanda n'abitunda munanga ate mu mawanga ago agateri gamu ge yavaayo n'akola endagaano nako nga amawanga gentegeeza kwe kuli eggwanga erya China ssaako n'eggwanga ate munange erya Russia nga bwe bamanyi bulungi nnyo bwe begattira munanga ate mu mukago ogwa BRICS guno nga gugendereddwa guno gwagunjibwawo ng'ekigendererwa kyagwo kwa kunaabuula ate ensimbi eya eggwanga erya America. Kati nno bigenda kuggweerawa Paul Kagame otwogerera zembuyega munanga ate ezikaza engoye tolaba towanika olugoye lw'okuwaya n'olowooza nti empewo ya bulijjo ojja kwekanga nga munange Kagame yagenda maaso ate n'okulaba ng'akaza olugoye lwo bigenda kuggweerawa. Kakati nno mu kyo East Africa oba amawanga agegattira mu East Africa golekedde munanga ate okuddamu okufuna ku ssanyu ssaako n'obuweerero okuva eri abakulu baneeno. Jjukira nti nno omumpembe Jenerali Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne munywanyi amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa bano munanga ate bo baali bakwata omulimu ogw'okutabangula amawanga aga East Africa nga bagateekamu entalo ate oluvannyuma ne bagenda nga balwesikyuwa mu ngeri y'okutuukiriza munanga ate interest zaabwe. Ab'otunuulira omukulu ono Paul Kagame ssaako ne mune amanyiddwa nga Jenerali Yoweri Kaguta Museveni be bakola ekyamaanyi okulaba nga bagunjawo akabenja ka M23 kalo ne koolekera mu ggwanga erya Congo olwo munange ne katandika okukola operation nga bwe muzimanyi ezibadde nga zigenda maaso n'okukolebwayo. Ajjukira nti nno amagye ag'eggwanga eryali ya Uganda aga UPDF wano ku biragiro by'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba baavaayo munanga ate ne bayingira mu ggwanga erya DRC Congo okwegatta akabenja ka M23. Bwe twogera akabenja ka M23 atuba twogera munanga ate ku magye aga RDF oba aga Rwanda Defense Forces. Amagye ago munanga ate gegaga amagye aga Rwanda Defense Forces ssaako n'amagye aga UPDF ge magye agavaayo ne geegatta munange ne gakola akabenja ka M23 newankubadde nti abakulu baneeno mu kusooka bavaayo ne bakeegaana naye oluvannyuma ensi munange yamala n'ekitegeero oba international community yamala n'efulumya report nti akabenja ka M23 munange ate kaali kakolebwa amagye ag'eggwanga munange ate erya Rwanda. Kati nno wano eggwanga erya America we lyasinzira oluvannyuma lw'okuba nti ate lyali limaze okukola okunoonyereza okw'omugundu oluvannyuma lw'okuba nti baali basindikayo abakugu baayo okwali omukulu amanyiddwa nga Masad Bolasi asako n'omukyala amanyiddwa nga Kadina Sanders okunoonyereza ku mukulu ono Paul Kagame sako ate n'eggwanga erya DRC Congo okulaba ddala obuzibu buvaawa era akabenja ka M23 ali emabega w'okukafandinga ogenda maaso nga gakola munanga ate ebikolobero mu ggwanga munanga ate erya DRC Congo. Kati nno oluvannyuma lw'okukitegeera nti omukulu ono Paul Kagame yali emabega w'akabenja kaneeno n'omukulu amanyiddwa nga Jenerali Yoweri Kaguta Museveni wano ekiwandiiko kyava ne kiyitibwa eggwanga erya America lyavaayo ne liisa ekiragiro ly'abakulu bano ababiri okutandika okwamulwa okutandika okujja amagye gaabwe amunanga ate mu bibira bya DRC Congo. Kati nno we twogerera omukulu Paul Kagame kyandiba nga aggwanga erya America munanga ate lisansi okukola munanga ate liteekeddwa okukola. Ajjukira nti nno amawanga ganeeno for the moment kovaayo ate n'obaka endagaano ezimu z'omenya mu buli ngeri baba balina okuvaayo munanga ate ne bakujja. Kati nno okufa kwa Kagame ate kwandireetawo enkyukakyuka munanga ate ne mu ggwanga erya Uganda kubanga ffe tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu ono amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni operations ze zibadde zigenda bulungi nnyo ng'akolagana wamu n'omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame era ne Paul Kagame munanga era ebbanga lyonna ekimukuumye ate yali eggwanga erya Uganda mu bufunze nti amawanga gano abiri
ate gebereddewo nnyo mu kufutubala munanga ate ku bannansi. Eggwanga erya Rwanda, eggwanga erya Uganda libereddewo nnyo, n'eggwanga erya Uganda libereddewo nnyo eggwanga munanga ate erya Rwanda. Kati nno Yoweri Kaguta Museveni ate ye bunaku olukya n'amaanyi gangere okumukeewa ate era n'okufa kwa munywanyi we nakwo munange kwongedde ate okumukubira ddala ewala nyennyini ddala. Newankubadde bakyaganya okuvayo okutuwa amawulire naye tukize tugaane ate era bajja kuvayo bagabike. Mukyala wa Kagame essaawa yakati nga yali mitambo yagezaako okuteekateeka ate okulaba butya wagenda okuvayo okubika, naye era nga bw'omanyi nti omukulembeze yena nga afudde naddala nga balina kyemalira ng'omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame nti abakulu aba abasigalawo naddala bakyala be oba mukyala we yabeera mu mitambo egy'okulaba nga basekiwalinga ebintu byonna, kubanga bakimanyi singa bavaayo munanga ate ne balangirira nti omukulu afudde nga tebanaba kuvaayo kweteekateeka munanga bakimanyi nti bannansi bandivaayo ne beesula mu jjulume olukakananga ate munange ate nga bafiiriddwa buli kimu. Naye musawa wakati kyebagezaako okukola kwe kulaba buti ate bayinza okunyweza obuyinza oluvannyuma baveeyo babike ate nga oluvannyuma baveeyo babike olumunange nga buli kimu kyonna abamaze okukiteeka munanga ate mu nteeko. Bigenda kuggweerawa newankubadde bakyaganya okumubika bajja kumubika. Newankubadde baganye okumubika naye bajja kumubika. Kati nno amawulire g'okufa kwa Kagame General Yoweri Kaguta Museveni twogere naye ate gimuwunyidde. Jjukira nti essaawa yakakati omumpembere Kaguta Museveni naye ali mu katu oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga erya Amerika naye buli lunaku olukya lyongera okumuteekako akazito. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'okuba nti ate naye yavaawo ne yeegatta ku mukago guli ogwa BRICS oluvannyuma lw'okuba nti yali amaze okumenya endagaano zonna munanga ate ze baali bakola n'eggwanga eryo. Ajjukira nti nno eggwanga erya Amerika likonsidalinga nnyo naddala foreign policies ate ezo ze babeera bavuddeyo okukola n'ensi ez'enjawulo. Kati nno ono omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ezimu ku yasalawo munanga ate namenya policies zonna ba foreign policies munanga ezaggwanga erya Amerika. Ajjukira nti nno waliwo endagaano ezimu ezakolebwa wakati w'eggwanga erya Amerika sako n'eggwanga erya Uganda, era nga waneeno ate eggwanga erya Amerika lyali liteekeddwa okuvaayo okufaananga eggwanga erya Uganda nabo basobole okubaako interest zaabwe munanga ate ze batuukiriza. Omumpembere Kaguta Museveni ye yasalawo endagaano zonna n'azimenya bulunyo era nga ne butuukidde olunaku olwaliro endaga oba enkolagana wakati wa General Yoweri Kaguta Museveni sako n'eggwanga erya Amerika munanga ate si nnungi n'omuwundi n'ogumu. Bwe njogera bwe ntyo mba sitegeeza ggwanga Uganda wabula ntegeeza nti gavumenti y'omumpembere Yoweri Kaguta Museveni, gavumenti ey'omumpembere Kaguta Museveni ate saawa yakakati yo nga yo erina obuzibu n'eggwanga erya Amerika wabula so si eggwanga erya Uganda nti lirina obuzibu n'eggwanga ate erya Amerika, wabula gavumenti y'omumpembere General Yoweri Kaguta Museveni ate lyerina embiranyo oba yerina ekizibu ate n'eggwanga munanga ate erya Amerika. Kati nno wetwogerera omukulu Yoweri Kaguta Museveni ate naye ensonga zongedde okumubijjira amagye akufa kwa mukwanywanyi we nakwo munanga ate kwo kugenda kumukuba wala nnyo. Empufa ya Kagame yandifaananako munanga ate n'enfa ey'omukulu amanyiddwa nga Paul Magufuli ono nga yali pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania eyafa mu biseera bya COVID awo oluvannyuma lw'okuba nti ate yali avuuleyo n'alinnya mu nteekateeka z'abasajja okukuzikuba ez'okwagala munanga ate okusigala nga batufuga ekirwadde ekya COVID-19. Kinajjukirwa nti omukulu ono amanyiddwa nga kinajjukirwa nti omukulu ono pulezidenti Magufuli yemu eyavaayo ne bawakanya munanga ate ekirwadde amawanga gano ekyali kigunjizaawo mu ngeri y'okulyako akasente. Magufuli eyavaayo n'abagamba nti tewaliwo kirwadde kya COVID-19 ate nno bano abasajja bo balaba nga baali bateekeddwa munanga okuvaayo okumuggyawo. Kati nno kyandibanga n'omukulu Paul Kagame ebikolwa byabadde nga agenda maaso n'okukola mu ggwanga erya DRC Congo saako n'ebyobugagga ebisinga bya bbinga kwotadde n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu saako n'okwewaŋŋamya ku buyinza ebbanga eddene kyandibanga ate abasajja munanga ate bamumaliriza. Bino bigenda kuggweerawa ku mukutu gwa House Media byenako bifunira. Kakati nno ye Muhoozi Kainerugaba abaddeyo akajja amala okuvaayo okukola endagaano n'eggwanga erya Rwanda oba n'omukulu Paul Kagame mu ngeri y'okugatta amagye oba mu ngeri y'okulaba nga bakola ebyokwerinda eby'omuggundu. Omukulu naye munanga ate naye gamumyuse. Ajjukira nti nno omukulu ono amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ono essaawa yakati agezaako okweyagaliza okulembeza w'eggwanga interest yonna oba abadde asuubira nti omukulu ono Kagame gwakumuyambako okulaba nga bukola ku ntebe y'eggwanga yatu erya Uganda. Kati nno bwe kibanga omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame nga avudde mu bulamu bw'ensinga Muhoozi tannaba kutuula ku ntebe, kati nno teebereza oba Museveni ye nga ye anaasobola munanga ate okuvaayo okumuyamba
yenga te bwalaba ku mukutu gwa House Media nja kusabokere wansawula kagamba subscribing tokomoko antekereo ka notification bell ensonga zona babwe ate sobole okutambula munanga tenga bwe stambula video jimpere ekigalo ate n'ekirozo kya makulu nnyo wansi mu comment section.